ondera ngamba batusale saona ddala babbi mu linnya ly'obusuubuzi mwebale nnyo mwebale kunyaga mutuguza mpewo naye bizimbe muzimbye motoka muvuga za bbeeyi maama tuyombesa makubo tetulikayamba ye nga tulabye mweyagala temulikaondera ngamba batusale saona ddala babbi mu linnya ly'obusuubuzi mwebale nnyo mwebale kunyaga mutuguza mpewo naye bizimbe muzimbye motoka muvuga za bbeeyi maama tuyombesa makubo tetulikayamba ye nga tulabye ne wikizije nyimbe bannaye gono mweririye wanji nalwawo nkyanonya maneja naye maneja avuze yonna gy'oli yangu tukoleyo wano ebiyimba ebya presenter puli yangambiko njala kukyusaamuuko nange kubanga ennaku zino abantu bansabula nnyo mpulira siri steady omuntu okuba oluyimba lw'abantu ne banyumirwa ne bavibinga ne kiggwa kiba kiwedde. Alani Cruz Ibrahim Mukasa SB4 mwanyinaze mpozi ne DEVOSH mbalamusizaako batumiddeko yonna gye muli. So bannaye mikwano mwenna abatulaawo babandaba banirizaako ku mukutu guno gwa Nyondo Media era nga mbaagala nnyo mbalamusizaako mujje baleko gyonna gye mukozeko olunaku olwaleero manyi ti mutulaba nga musinzira nga musinzira mu nsi ez'enjawulo abali wanene mu UAE, Dubai gamba nga muli Queen, Sharjah, Fujairah, Ain, Dubai, Abu Dhabi muli bangi mpozi ne states endala zonna ezikola UAE. N'abala abali wabweru ba UAE era nga bali mu nsi za buwala bugamba nga Jordan, Oman, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan n'endala zonna banange mbalamusizaako namwe abali mu Europe countries abali waffe mu African countries Uganda, Kenya, South Africa, Sudan, Congo, Burundi mwenna mbalamusizaako mujje baleko gyonna egy'olunaku olwaleero ne gye mukola buli lunaku. Ensonga y'olwaleero nsonga nkulu nnyo bannaye mwabadde beetegefu nnyo nga mwagala okumanya what exactly happened about MUKALUNATE Global Services. Naye mu bulamu obwange sitanye okwagala kwogera bintu byanjwanjwa oba byaswakaba kubanga bwe mbanga ebintu ebisinga mba sibimanyi era njagala mmanyi nti sikola kye simanyi nagamba nti sikola kye mbeera simanyi era mba simanyi. Maama yankubira olugambo on the other hand yankubira okuwaayiriza olekanga okuwaayiriza n'okulimba ewamu ne mu biragiro 10 ebyaweebwa Moses ku Mountain Sinai ekyokuwaayiriza n'okulimba kyagaanibwa kwekiri so n'olw'ensonga eyo sagala nnyo bintu byakulimba nakuwaayiriza olw'okuba njagala nnyo okuwa information ngategatebye ngatagata ebintu gye simanyi ziyane ngamba nti sikimanyi because I love telling the truth kisigenda kwejusa. So mubadde bangi mumbuuza Rozet kyekyaba ku MUKALUNATE Global Services jangu otunyonyole jangu otugambe n'abalala aba bloggers ab'enjawulo sijja kwatula oli n'agamba nti manchi oba okola ivaayo kino kyogere n'abali ku mikwano gya MUKALUNATE Global Services Rozet vaayo kino kyogere yogera kyonna kiri ne mumpoba kabadde bungi nnyo naye ate kyemmanyi nti nammwe musobola okugenda maaso ne mubeera nga ate mwasanguza oba nga mwogera oba nga mumwogerako okuba omutukira okumpa ezo zonna videos oba olina obujulizi that means nammwe mulina obujulizi obumala whereby you can go ahead and do expose him and do whatever you like to do oba nga mulina information amala oba details oba nga mulina evidence emala. So mwabadde very ready okulaba video of course yateereddwa naye nababulidde ekituufu nange sina kyenkola kyemmanyize mbadde nteesa era nga nsaba musobola okubuuzawo ku bantu bano wammango banabo ne mubagamba kubanga mugamba Rozet lwaki tovaayo simanyi nange kyakwogera mujja kunsonyiwa simanyi kyakwogera nveeyo ngambe nti kubanga simanyi kigenda mu maaso. So nze ngenda kumunoonyako posti kyekyamakulu kyenzijja okukola ajja atunyonnyolemuuko ngenda kumunoonyako kubanga saawa eno sijja bbalimba nange simanyi waali nga MUKALUNATE Global Services okiraba. So abadde bampa evidence yonna ate kola kino kola kiri agaleke kiti mwina evidence yonna namwe musobola okuvaayo musobola okuvaayo ne mujje ne mukola kino mwogera naye muleme kusindikayo nze buli kadde kubanga sina kyamanyi kyanyo kyemmanyi ne bye bampadde obuwinti ate kino ate kiri sina kyamanyi kyanyo kyemmanyi njagala nnyo okweza bannayuganda ne mbawa ebintu ebituufu nga sigenda kubyejjusa. So n'olw'ensonga eyo agaleke kiti mwina obujulizi nammwe musobola okugenda mu maaso
ne mubulaga ensi ne mubuwaayo wa social media platforms nyingi ze musobola okubanga ate mwetanira ne mbera nga mwasanguza ensonga ezo okitegeera mukwano gwange. So nalwa ensonga eyo sijja kubalimba nyera sijja kugera bingi nnyo ku MUKALUNATE Global Services kubanga sawa eno simanyi gye bali simanyi kye bakola simanyi kigenda mu maaso basagala ate nveyo ate mpe ebyanjwanjwa n'olwa ensonga eyo mukwano sijja kwatula naawe oli Uganda naye nga obadde oyagala nnyo okuŋŋamba nzije simanya mbeeko nekyenjogera naye nga nandivuddeyo nembako nekyenjogera singa mba nyinaawo obukakafu era nga kyenjogera nga nkimanyiko obulungi nga nyina bwino nga nesaawa nekiriwo nkimanyi naye saagala nnyo okwetantala bintu bye sinaako nnyo mutwe namagulu nyinza okuba nga nyina omutwe ate nga sina magulu ne mugambuuza oba nga nyina amagulu ate nga omutwe teguliko ne mali mukola ki mugumbuuza. So mbadde nsaba mikwano mutala kuvunaanyizibwa abambuuza ne mujja abamu nvuma pulya nga mbikooye ne munvumira ddala ne mupita omuyaaya mupita omufere nze siferanga ku muntu siyaayanga ku muntu naye alina obujulizi nga namuferako namuyaayako ng'avaayo. So nze mbadde mbasaba n'eggonjebwa ery'amaanyi ennyo. Mumanyi SB4 Media, mumanyi Alani Cruz, mumanyi Ibrahim Mukasa ne DEVOSH owa celebrity tracker ne mumunoonyeeko mubuuze DEVOSH ki ekyabaawo naye nange ng'omuntu mpuliranga embeera naye nga mbasuubiza nti ngenda kumunoonyaako wonna we nnamusanga mugamba muzeeyi assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum azee muti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhum mugaye munnaye waliwo kino nakiri. Can you say something about it? What happened? Kye kigenda mu maaso eyo namusisinkanye ne nga ssaawa eno bambi munansonyiwa mikwano abalina obukakafu obumala namwe musobola okugenda mu maaso ne mubeera nga mubuwa eri ensi nga mubeera mwagadde naye nze nange mbaera saamunsonyiwemuuko. I'm not ready for that. Maybe with the time nga nyina ekimala maybe I'll be ready, but as per now I'm not really ready for that. Yes, that is it. Naye nga tubagala nnyo bannayuganda mwenna abasubscribinga ku Nyondo Media mukola kyamaanyi tubagala nnyo banange mutwagala mutulaze omukwano. Recently nagala nempisaamu abantu mu ggaali nga balina engeri gye bampisaamu yateredde era neŋŋamba abo bokka abakkiririza mu Nyondo Media be bagenda okusigala era obutaka twalwanira wamu ne mugamba okitegeera. So omuntu gwekyatukangako ayinza obutamanya kubanga ebintu bino eno tutekamu amaanyi mangi nnyo tutekamu essente okwagala buli kimu ekisoboka tusacrificinga a lot. So n'olw'ensonga tuba twetagalisa okubeera respected. Tulina okubeera nga mulina okuturespectingako kubanga we really working for these things, you understand, really working a lot. Nokera ku masha nodda wano nodda wali nozunga wano nodda wali naye nga sijja kubeerabira mmwe mwenna sijja kwerabira kubajjukiza ku Nyondo Glim. Ekizigo kino kirabisa bulungi era mikwano saagala mugambe nti oba nafunamu sinnafunamu naye nesiga ekizigo ekya Nyondo Glim wallahi ya Mungu nange nkakasa nti nyirira bagamba tewana nga temana kuwaana naye nze neewaana kubanga si bwe nti bwe nali nfaana gwe wena yali angoberera ogenda mu videos ziri enkadde nga bwe ndi bwe nali financially naye ate nesiga ekizigo kimpa n'essanyu bitya kubanga nawe wena tunulako bwe nti ngamba waaw alhamdulillahi rabbil alamin. So nabika bulungi nnyo gwe nali nga wenaze kubanga weesiga ku kizigo naye nga kyannakyo tovudde kukalayo apart from oyagala okulightinga muko katono nga tukola ekizigo kyobeera okola ki kyobeera oyagala era nga tutuuka mu UAE states zonna waneeno era nga akantola akisa kano okwebaza bakama bange naddala abaana ab'ebiyumba mmwe munnunula yemmwe abanzizaamu amaanyi mmwe muwaniridde Nyondo Media era yemmwe abawaniridde Nyondo Charity buli omuvaayo ne musupportinga kino nkibajjukiza nti era mbasabira. Yes, nkwala sereze mumpadde n'entulako ekitono n'enkiza mugundi mu charity box edde Uganda ne bako kyeyambako oba eri waneeno mu UAE. Twahanika ne Nyondo Charity waneeno mu UAE tulabanga lekimalanga nabe waffe Uganda gye bali ne tugamba owaye kale gyongereko nawa ne waffe Uganda. So no ensonga eyo naawe wenawe naagala okubanga otweyungako ofuuka emmemba kuwabula tuwa ku magezi osobola okubanga weeyungako free of charge. Nyondo Charity tulina Nyondo Charity, tulina Nyondo Glim, tulina Nyondo Media, tulina Nyondo Squad, tulina Nyondo wiki Nyondo chi what Nyondo else Nyondo Media, Nyondo Squad, Nyondo Charity ne Nyondo Glim wanji ne Nyondo Glim. So yenaagala okweyungako mu kibiina ekimu isn't a kibiina wa company whatever tweyungeko
abebizigo mutumye ebizigo tubaleete yonna gye muli mukola kyamaanyi nnyo abampaginesi mbagala nnyo mbeebaza ntuuka Abu Dhabi olunaku lweggulo nasibye Fujairah wali ensozi zifaanana zitya nabaddeyo mu Fujairah naye ensozi ziri eri kugamba ntambudde UAE yonna ngimazeeko nafuuka mulambuzi lwakubeera mmwe abaana abantu ebintu nga muli mu bifo ebyenjawulo ate mubale ku nesiga baana mwe ne mupanga sente zammwe mwana tukawali eri nakuwa akasanvu nakuwa kana gaba Rozet geno osindikire ku mobile money nange nentwala obuvunaanyizibwa netuka nenzisindika nga sena kutuka kuzisindika omutima gubeera gundi mu bbanga watya zigwa nentuka nezindika sente z'omwana mwaka papula nangamba gwasinga so mwenna abanesiga mukola kyamaanyi nnyo nze sinza kulya sente ya muntu esente era linkolerere tewooma era ogisasulya by all means alo ogisasulya mu bulumi era mwenna abalidde sente ez'obwereere mujja kuzisasula ate nga mujja kuzisasula mu bulumi siri mu kuyomba baswiti ebyokuyomba byaweddewo just mbabuudyako obuwulirizi esente gyotakoleredde esente taliyo tewooma togiteekanga mu nsawo yo bino byemukozi ba agency byonna byemukozi ne muli esente z'abaana era namwe mbakakasa nti sigama nti muli bulungi nedda banange baba wasong so sigama nti namwe muli bulungi temuli bulungi nammwe ge mazima mujje mwegendereze abantu baneeno abafuna esente mu bukyamu bazifuna mu bungi naye tezituula teziyimirira ogenda omugaba mukwano tugatulako ku byolina olinawo ki naye nga naye gyali akaaba yeekwagula kakati obeera obbira ki nga nesente gyokola letuula terimu mukisa ebeera mpewo teyimirira otumanya nawe nagyeraga so muyige okwekolerera muli esente ezammwe muli esente eziri halaali temuli esente eziri haramu so mu bigambo ebyo munzikirize natera okubajukiza Speed Express Tours and Travel ate ng'eno traveling company esabaza abantu betambuza abantu mu UAE mu bitundu ebyenjawulo nawe n'olambulamuuko abasinga mugamba bamwebuuza mu UAE za kulambulamu ki mwana wa taata muno muli emisota emikambwe mugende mulambule ku bisolo bya wano bikambwe ng'abantu bano bali abakambwe n'ebisolo bikambwe mugende mu witnessinge mugende mulambule ku bintu ebyenjawulo muno mwebiri ebyokulambula bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya nawe nagala okukola visa change genda okole ne Speed Express Tours and Travel branch e Uganda gyeri oyala kukola visa oba ya busuubuzi oba ya kukyala oli ludda wa oyala kujja wano mu Dubai oyala kukola air ticket kujja oba kufuluma Speed Express Tours and Travel era ng'ennamba zaabwe kweziri awo ku screen yaffe oba nange nyine osobola okuginsaba nembeera nga njikuteerako nobeera ng'otambula nabo ng'okola nabo kubanga eno kampani yo eri giti ekola ebintu kwalaali kyekyo nenkujjukiza ne Mukasa Services ate nga bo balina rooms waneeno Deira ennungi nnyo zakasirise gwe naagala okuwummulamuko n'omwagalwawo oba oli bwomu oli musuubuzi ala kuwummulamuko osetulingisa obwongo bwokoye nnyo Mukasa Services for rooms naba Brusa Coffee Opposition Academy nabakozi kyama nnyo okutuwa support nga Nyondo Media ate nga baneeno bakugu mu kuyigiriza coffee gwe wenna oli eyo ng'oyagala kufuna ku mulimu ogw'omutwe manyi kibeera kya muwendo nnyo okuba n'omulimu ogw'omutwe genda mu maaso ate obeere nga okubira kuba Brusa Coffee Opposition Academy osobola okusaba kanamba awo n'oyiga coffee balina branch e Uganda osobola okusomera Uganda ogye wano ng'omaze okusoma oba nogye n'osomera waneeno Abu Dhabi branch gyeri ne Dubai gyeri so mujje muyige emmwanyi muyige okukola mubeere ba baristas abalungi muyige kasente akalungi nga temumenyese nnyo nga bino bya cleaning ne bajukiza nti ne Nyondo Witin mulungi mu kuyigiriza akabiri oba kapenso oba buweave konna omwana yonna gy'oli nkujukiza nti kituufu omulimu ogw'omutwe mulungi nnyo osobola okujja kunaba essimu 052468 0778 ne mukuwa 052468 0778 Kwanza sijja kwerabira producer waffe omulungi ennyo owa Nyondo Media none other than Wiki director Wiki ina companies ezenjawulo gamba nga Yolefa Production ewamu ne Ntem Shoots mu Ntem Shoots waneeno mwana wa maama akuba buli kika kya kifaananyi kyasinga okubeera eky'omutindo era gwe nawe yala photoshoot nkoonako obukoonyaawo ogambe nti Wiki ali luddawa ate nga ku ssente ensaamusaamu naye nga ekifaananyi kiri ku standard ya waggulu nnyo nga bw'okiwulira oyagala video oba olina omukola ala bagukwate oyinayo birthday party oyagala ka video coverage oyagala bifaananyi so Wiki ensonga ezo yazimala
bagamba nazina obulungi ate anakola ki nanyuka atukoma olunaku olwaleero naye nga tukyabaweereza ahana subscribinga nateera kontu waffe mliking ate mikwano era namwe abandise okumpisaamu eggaali musimani promotinga bisiyaga. I'm not promoting bisiyaga, but I want to show you what is happening in the world. Omanyi kiba kibi nnyo okwekwekamu ne muteeka ebintu mu bukusifu era buli wembalaga ekintu ekyo mbagamba this is not right. Era nga bonna balesoling nti abantu bagenda beekuba ne balwana ne bakugamba don't try this at home. You understand? Okulwana kintu kibi naye bali bagufula ng'omuzannyo nti bagenda ne beekuba bamala okwekuba ne bagamba wali nti kintu kikola kito kigezaako ewaka nti si kya bulabe kukulaga kintu kigenda mu maaso bagulinga muzannyo kitegeera naye ati bakugamba tebakyadivise obeere ng'okipracticinga n'olw'ensonga eyo okubalaga this lady dragon lady does not mean nti bagamba nti mugere you do the same thing. I always criticize it era mbagamba kintu kibi nnyo kana n'ensonga lwaki yatonda ekitonde ekisajja nekikyala mubala bulijjo bajuli Muteesa Asira so many other people already they're out the bakiragada bava bayoleka kitegera ekintu ekyo so balina ensonga zaabwe bonga bo nego nno omwana ow'obuwala ng'oli eyo ng'omanyi nti nno olina omutima ogugala bakyala banno nze nkugamba nti saba nnyo kibeere nga kikuvaamu kubanga kintu si kirungi. That's the reality at the end. Tomanyi kyogenda kwogera n'omusajja ng'oli awo nga gwe developing feelings z'omusajja munno it is not really proper. It's not right. So quite dragon lady here does not mean that I'm promoting homosexuality, but I'm trying to show you what is happening and as well criticizing it because I do not believe in it and I don't do it. Nyondo Rozet, Nyondo Media, Nyondo Witini, Wiki, Microsoft Tumiddeko, Irene Shalja, Mam Dubai, Bettina or Bettina Shams TV Dubai, Irene Jaradoni, Shimi, Farida. Mwena mbagala nyo bana atakumena mpira bankomire. Gwende seyo kadeka kodio. Msawo aje foods. Omukyala yeekuumira ku mulembe ninesanyo okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga M9 oba plus 971 589 969 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.